Yes, mu mawulire ge tuyinawo njagala kubanga nkulaga ekibadde ku kakiiko k'ebyokulonda inginiya Balimwezo Ronald Nsubuga Lord Mayor yaddako ow'ekibuga Kampala awenjogerera ng'amaze okubanga yeewandiisa wabula ng'embeera ebadde ya bunkenke nnyo oluvannyuma lw'okuba nti abasajja ab'ebyokwerinda oba abatabanguzi b'emirembe okuli aba Uganda Police ya UPDF n'ebitongole ebirala bibadde biyiiriddwa okulaba nga bamulemesa okutuuka ku bakulu ab'akakiiko k'ebyokulonda wabula finally amaze oluvannyuma n'aba nga abatuuseeko era kyenjagala okuba nga nkutegeeza amaze okwewandiisa kati mu butongole zigenda kubanga zidda okunywa wakati we nga Balimwezo ne Elias Lukwago gwe mwawulidde mu katambi k'ennaku wadde ng'awera nkolokooto kakati awenjogerera oba wenkoledde akatambi kano nga Balimwezo amaze okuba nga agenda ku kitebe ekya National Unity Platform ekyamuwadde kaadi okubeera ng'atongoza manifesto ye oba oliawo n'ebimu ku ebyo byagenda okukolera bannakampala ng'agenda maaso n'okuba nga bibannyonnyola kankulaga embeera nga bw'ebadde ate nzija embeere nga nkwongerayo. Honorable Engineer Balimwezo ngaze okwewandiisa yesimbyewo ku bwa Lord Mayor. You got to go the other side. You got to go the other side. How are you? This guy is okay, maliriza okubanga anominatingibwa naye police esazeeko ekkubo walina okubanga ayita beetegefu okuba tiyagasi wona bakutte ku midumo naye nga amaliriza lwakuba ekkubo lyo ligaddwa so kyekiri mu kubanga kigenda mu maaso baganda bange abali ku mukutu gwa sama Uganda Media bali mu kufuna order from above so ekkubo lyo limaze ate oba oliawo okubanga liggalwa so kyekyo bewa order yamugambye ali ready bwatyo Engineer Ronald Balimwezo gali eno bagisibidde bweru yaka ensi ez'enjawulo zannonda nga meeya asinza okupafominga nga meeya asinza okubeera relevant omulamwa eri ebyetaago bya bantu b'ennakawa Amerika yannonda nga imagine eno mu Afrika era ne bantegeeza nti banoonyezza mu Afrika yonna omukulembeze omulungi ne bazuula nze ne bampa za award Taki yali enoonya omukulembeze mu Uganda asinga okwagala ensi ye bataki balonda nze era nengenda ne tiimu y'abantu bangi okulaba Taki yazimbibwa etya era n'okusaka n'okukola protocols nali nsayinize protocol naye obuyinza nalina butono nga mu kiseera ekyo ne devolution tebagirina muganda wange ono asobola okutesify nga sirina buyinza busayininga ndagaano n'emu na kibuga kyonna newankubadde ebibuga byali bingi ebyagala okukola omukago ne Kampala. Engineer bamuwadde ngale kubeera nomination table Engineer Balimwezo. They are candidates. Once your documents have been verified, you can do the booking of the time you feel like coming for nomination, so that we reserve it for you. Now here we are. We have Honorable Balimwezo. He booked for time for nomination.
And that's what we are doing now. We want to have him nominated because he booked for the time. Send Kadiwa Justin. Send Kadiwa Justin. Come in. Send Kadiwa. Send Kadiwa Justin. Send Kadiwa Justin. Send Kadiwa. Come with your national ID. What is the proposal? Send Kadiwa. Proposal? Seconder? India Ronald. Now, as feminists, see whether this is a fight or verified, then we go to the next step. We don't want campaigns here. Excuse me, clear the way. Clear the. If I put your name, you'll not be nominated. Trust me. Yes, you're breaking the law. We have guidelines. Even if you're not supposed to start campaigning until we harmonize and we allow you to start the campaigns. Otherwise, you're doing us. You don't want anyone there. You're either inside or out. You're either inside or across. You're either inside or across. And after that, you come and say, Tuyambe. Tuyamba gane, Tuyambe, that's a Toroba Yamba. It's a different. Tuyamba gane. To actors. You're either inside or outside. Besides, either there or there. Ulita mnakati wakano kuingira. Katuwa misa muingira, sebagala kuingira. Kwa kati wakoleta. Abali hapo sisi na wachide. Ulinde kama na wafurumele muingire. Alindeko. LC3s, side the councillors for LC3s, go to your division. Go to your division. Here we have Lord Players, class, and 6 councillors. So, they can let me get them division is happening.
Wano embeera etegereka mu kakiiko njukira nti abakulu nga bayingira bakyogeddeko ku nsonga ya fayiro n'ebiwandiiko ku buzabuzi bwawo ku mulyango basoose musaba fayiro omuyambi we n'agaana era ne wano babadde bamusaba fayiro 3 zonna zisigale ebimeya akanyuma nti jabalekera 2 mustampinga original ngende nayo baadde baagala agiriko bagamba obudde butono aganye gandi gisayininge ngende nayo baganye gisayininge ngende nayo era alimu gisayininga kino jukira nti kino KNP kano kakabulu kakyo ak'omulundi nga bajja kalulu jukira akabulu akasooka kalaka omwaka 2021 ku kifo kya World Mayor omukyala Nabira Nagaye bakwatira bendera era yali mu kyako oluvannyuma lwa Saturday yasooka okwambula ekifo ekyo omulundi guno mwaka gwa 2026 bafrontinze Engineer Ronald Balimwezo yali mu kalulu okulaba nti agenda maaso n'okuvuganya mu kalulu kano akaddako okugamba nti Engineer Balimwezo abadde omubaka wa Nakawa East abaddeko meya wa division ye Nakawa kati saawa eno kati yalina experience buli kimu okulabira Abannakampala nga bayita embeera y'experience ye nga engineer ng'omukulembeze abadde mu local government nti buli kimu kyonna kye beetaaga kiri mu ye era ono ebigambo bye aga nti tazze kuweereza famire ye azze kuweereza abantu tazze kukola balala bye balemeddwa wabula azze kukola obumalirizi bwe balina so olunaku olwaleero Engineer Ronald Balimwezo yeesowoddeyo ng'ali ku kabonero saawa yonna bagenda Embassy Elias Narukola do propose the nomination of the Honorable Engineer Balimwezo Ronald Nsubuga to vie for the position of Lord Mayor Kampala City 2026-2031. Thank you. Just a second, recognize my name. I'm here to propose second the nomination of Engineer Balimwezo to be Lord Mayor Kampala.
I, Masasho Rashid, being the returning officer for Kampala Electoral District, I declare Barimwezo Ronald Nsubuga duly nominated. Is a Renuku party candidate. People power, our power, our power, people power. Take this seriously. We are not supposed to start with the campaigns, not until we harmonize the campaign program. And we shall give you a call when we shall be harmonized. Inshallah. Reach well. Thank you. Dr. Salongo Engineer, Salongo to be. Can I have the stamp here? Most obliged. Para Jesus, what I'm telling you, People power, our power, our power, people power. Mayor, do not call. And you pay! And everywhere! Everywhere! Mayor. NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Obi-Wan! Our president! Obi-Wan! Our president! Obi-Wan! Our president! Do not call, Mayor. After nominations, we are not supposed to start campaigns. After nominations, we march out. You wait. We shall do harmonization program of campaigns. We shall tell you when campaigns Wacha Kubanga nominating officially is a fully candidate for National Unity Platform. Is a fully nominated candidate for National Unity Platform. Engineer Ronald. A bit louder. okwebaza Katonda nti maze okubeera nominated nga Lord Mayor w'ekibuga era njagala okwebaza pate yange eyakkiriza ndikwata ebendera ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Nzikiriza nti ebizibu bya Kampala mbimanyi bulungi nnyo, nina experience mu Kampala ya myaka egisukka kumpi mu 25 n'obukulembeze. Nasooka kukya ky'abavubuka nenzira ku LC1 nenzira ku LC2 nenzira ku bwa kansala Mirembe gya Mwami Sibanda nali kansala era nzize ne Mwami Sendi Kadwa wano kubanga twakolanga naye yali meya wa Lubaga era yazimba ekitebe kya Lubaga nga musajja ali wa DP nnyo. Nzize ne Mwami Nalukoola wano wamu ne mukyala wange n'abalala bamperekeddeko okujja wano kwewandisa experience njina mbaddeko meya we nali meya nzo mpuba meya mu nsi yonna abasinga okupafuminga nga mbadde sayina budget. Nsuubira nti ekifo kyenzizeeko sikizeeko kubanga eri wannemye parliament nedda parliament tewannemye era mbadde nzija nkola bulungi mu parliament naye nze mbadde nzija nkola ekisanja kimu ndekere n'okubannanga abalala basobole okuweereza kubanga manyi nti Katonda teyatonda muntu omu. Ebizibu bya Kampala bitandikira ddala ku nguudo embi tekyanyiiza nno nze okujja okwesimbawo lumu mba mvuga diki yange mpita mu kibuga emmotoka gyaba nenkuba nekasuka waggulu mu bbanga okakkana ngukugulu kuvuddeko kakati okugulu kwavaako lwa kinnya lwa nguudo mbi nzize nenkola okunoonyereza nga tufiirwa emitwalo 24 eza ebiseera ez'essaawa lwa binnya mu nguudo kati owamu nga tufiirwa tiriyoni 10 buli mwaka naye ng'abantu abafiiriddwa obulamu bwabwe bangi olw'enguudo embi kyekyo ekindeeta okulaba nti nga injiniya nzija tufikisinga enguudo ekyo njagala okiteekako nyesi. Ekyokubiri kasasiro nanyolwa nnyo n'abantu b'ekiteezi nga bafa kasasiro bugagga mu nsi zaako bamukolamu ebintu bingi ebisobola okuyamba eggwanga naye yatuuka okutta abantu era we yattira abantu nenga nti nedda kangende nsome kasasiro nengenda nensoma kasasiro korea ndi mukugu mu kasasiro era natandika ddi okugula emmotoka za kasasiro nga kakati gye ziri mu Kampala ziyonja. Ekyo kiwa obukakafu nti ndi musajja wa hands-on ngenda kulaba nti kasasiro ate afuuka resource afuuka ekyomugaso kwalite ngose kasasiro tandika omujjamu ssente ebbula ly'emirimu. Natandika dda okuteekawo embeera okuleeta n'okusomesa abantu bange marketable skills. Abaana baffe basobole okuba nti bafuna emirimu era nkolagana ne DIT na center ya DIT
nga kwongera mutindo ku baana mu kitundu kyange. Ennaku ezo twatwala abaana ekkata baali bagenda kusasula miliyoni emu n'emitwalo 2 nolwo kuba twabawo wakazi paasi buli mwana ali ku miliyoni 5 n'emitwalo 8 kubanga twabongerako omutindo. Kati ekyo kye twetaaga okukola okwongera omutindo ku bantu baffe okubasobozesa okufuna emirimu egibasaanira bakola emirimu professionally ekkata. Anti Kampala yeetaaga engineer. Kampala yeetaaga engineer. Lwaki temagana nkyogere mu Luganda? Kampala yeetaaga ki? Engineer. Kubanga ebizibu bya Kampala ebisinga byekwanaganya na engineering. Enguudo embi engineering. Emyala engineering. Kasasiro engineering. Kakati ng'ani andisinza obukulu. Era neewaddeyo bwewi. Kubanga mu Parliament mbadde njasobola okubeerayo. Naye ngenda kujja nga sacrifice eri bana Uganda eri bana Kampala. Kampala kasasira kuze kasasiro. Kampala enguudo mbi tulina kilomita 210. Ne Kampala ajudde enfuufu. Kati njagala okuba enfuufu nakozesa amateeka ne ssente zigenda okubeerawo. Nze nga omukugu manyi nti mu specification olwatwa specifyings nti oluguudo olina kubeera lwa leeya ya 15 ba 10. Nsobola okugenda ne manya nti mukoze leeya ya 5 n'eŋŋaana. Bano abaliyo abasanza okukulembera abamu tebalina bukugu obwo. Kati twetaaga value for money. Nkimanyi bulungi nnyo tulina amateeka malungi. Etteeka ng'erya Local Government Rating Act eriwa ering fencing ebayita property rate ezo omusolo guli fencing nga zakwata mu kitundu mwe zikuŋŋaanyiziddwa. Twagala omuntu alengere nti waliwo value for money nga ssente zakuŋŋaanya zibaamu luguudo zibaamu mataala ga kunguudo ga myala naye kakati bazirabako. Corruption. Number 2, ngenda gezaako okuzza obuyinza. Wait. Ngenda gezaako okuzza obuyinza ku division ku magombola. Neme okwetumako emirimu mingi mbeere nga ndabiri amagombola gano kubanga buvunaanyizibwa bantu. Naye omulimu gwalina omukulu gwe gwekola strategies ne programs okwenenhancing service delivery. Ogwo omulimu ngenda gukola bulungi nnyo. Abatembeeyi mbategekere, babodaboda mbategekere, abakatale mbategekere, abantu bonna babeere nga babeera mu Kampala era nategekera n'abagagga. Kale nno ekyo kikulu. Ngenda kulwanyisa enguzi. Nezigana okudda n'etteeka lye limu ligamba ba landlord abasasula ssente zino form yourselves into a rental taxpayers association mu overseeing performance ya ssente zino. Naye obuzibu bangi ba landlord kye kintu bakimanyi. Kati twagala okubeera mu bukulembeze obuddako buli landlord abeerenga mu kitundu kye mu muluka gwe balina association erondola ssente zaabwe eza property tax. Kikwasa nnyo ennaku okubanga osasudde omusolo gw'amayumba ate n'osasula omusolo n'osasula kasasiro ate omusolo gw'amayumba ekigenda kyayo kyali kyakubeera nga tukendeeza kasasiro mu bitundu byaffe. Ensonga ya property tax was meant to address the issue of garbage collection. Naye ate landlord yennyini ate bamuloza landlord yasasula ssente zino naye mu abapangisa bamusasula ssente zino kubanga enkya neggulu landlord bwe bwakwongeza omanya bamwongeza property tax. Kati gwe omupangisa n'obanga osasula landlord kyokka ne kasasiro kumukugyamu nomala kusasula private concession ya ekimenya amateeka. Era ffe nga tuli mu bukulembeze tetugenda kukkiriza bantu baffe kubasasula ssente okubajjamu kasasiro. Ekirala nazzikuno ng'enkiiko z'ebyalo zituula ne zisalawo okuva from the village ne bagamba katukole mungi wansi twagala eddagala twagala amalwaliro twagala enguudo. Naye ennaku zino parish council ne village council tezikyatuula zituula owulyawuli ati batudde bayise security meeting. You cannot address the security challenge ng'olina dark spots mu bitundu. Bwe tuwa ebitaala byaffe bijja mu ssente zaffe tebijja kuddamu okubeera nga tukola ki. So bye bimu bye twagala okubeera nga turevivinga nga government okulaba ng'ekibuga kitereera. Temutusibirayo ffe abafulumya ate netukomawo ne mutugaana okugendako. Which app is that? This is the situation outside. Nice fun. No, man. Wow. Mana drone ra ka pinja bana. Ko mana mata ka parking zero? Oh, lisioli. Kwa kila kwa